district yataddewo yatonzeewo yacreatinzeewo amagombolola bamatwale amalala ga mirundi ebiri. Saidi zeno mu district ye Wakiso tubadde tuyina eno Nangabo Kasangati Twale eyo ebaddewo bataddewo amagombola amalala oba amatwale amalala 2 of them abiri nga Gombe Kigogwa Twale eryo baali creatinzeewo ne bateekawo n'ettwale erya Busukuma Twale. Matwale ago abiri baagalondere n'obukulembeze era ne ba appointing obukulembeze obugenda okuddukanya amatwale ago. Nolwe nja kuwozayoza abali side eyo. Era kyenkakasa producer wange Umar footage amulina nga batongoza amatwale ago nga bateekako n'abakulu abakulembeze baago. Kasooke tumulabe. Nti amatwale abiri gongezeddwa ku matwale 10 ge tubadde nago. Okusooka tubadde n'amatwale 10 nga tuyina Masuulita, tuyina Namayumba, tuyina Kachiri, Gombe Kitaasa, Nansana, Nsanji, Nabweru, Kira ne Kasangati ne Mende. Ge matwale 10 ge tubadde nago. Olwaleero mu meeting yatuula eya council twakkiriziganya olw'okutuusa service obulungi ku muntu ddala asembayo ne tugamba nti waliwo amatwale amanene ge tulina okutoolako oba okugabanyamu service abasiraamu batusobole okulaba nga bafuna hakki yaabwe gye balina okufuna. Era twatandikira ku ttwale ly'e Kachiri ne livaamu Namayumba. Era alhamdulillah kati tulabira ddala nti service efunika bulungi. Ne tugenda ku ttwale ly'e Mende Gombe Kitaasa n'ava mu Mende. Era olwaleero Mende bali bulungi beeyagala. Kakati olwaleero tutongozza ne tukakasa ettwale ly'e Gombe n'ettwale ly'e Busukuma nga livudde mu ttwale ly'e Kasangati. Ekitukozesa obyo kwagala kulaba nga abantu abali wansi bafuna service. Wenjogera wano olwaleero okusiza mu nteekateeka yaffe gye tulina n'enkola y'emirimu. Kati olwaleero tuli busy era tuli serious nnyo mu nkola y'emirimu. Tukolaganye n'ebibiina bingi nga tunoonya service ogituusa ku muntu wa wansi. Ettwale ery'e Masuulita eryava mu Kachiri twakamaliriza okukolayo project eziweze obukadde 600 nga twagabyeyo ente ezikamibwa ez'abaana 15 ne tugabayo embuzi ne tutandikayo n'abantu ne tubatandikira project. Katugenda kukwata ku ttwale ly'e Namayumba n'amatwale amalala ng'ekigendererwa service kutuukira ddala wansi. Nga nkozesa obuyinza obumpeerwa His Eminence Mufti wa Uganda wamu ne constitution eya Uganda Muslim Supreme Council nkakasizza era nzigumiza amatwale ago agateereddwawo. Era enkiiko ezo ziteereddwawo ne ziba nga zikakasiddwa. Kati amatwale ago tugenda kubanga tusindikayo abagenda okubeerayo ng'abakulu b'amatwale ab'ekiseera kubanga constitution eno obuvunaanyizibwa obwo ebuteeka buyina kuva mu office ya district kadhi wamu nekolagana n'enkiiko ezo ne electoral commission. Kakati amatwale agakakasiddwa nga tutandikira ku ttwale ly'e Kasangati nja kusaba muyimirire olukiiko olukakasiddwa olw'e Kasangati Nangabo. Njala okutwala omukisa guno okulangirira oluvannyuma lw'okuyita mu process gye twayitamu ne twebuuza ne ku bantu nga tuyita mu lukiiko n'abantu abali ku ground obukulembeze bw'obusiraamu. Njagala kulangirira Sheikh Badiru Byamugisha nga ye mukulu w'ettwale bwe tutaddeyo mu ttwale ly'e Kasangati Nangabo ow'ekiseera insha Allahu ta'ala. Oye nyini nga tetunaba kuvaawo obumpeebwa His Eminence Mufti wa Uganda
wamu ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council nga ntongoza nyongera okugumiza n'okukatiriza ettwale lya Gombe Kigogwa. Nja kusaba olukiiko lubayimireko, olukiiko lukakasiddwa nga njala okutwala omukisa guno okozesa obuyinza obumpeebwa Uganda Muslim Supreme Council Constitution wamu ne mufti wa Uganda okubakwasa Sheikh Rutu Ibrahim Muwanga nga omukulu w'ettwale ow'ekiseera ekyo okusobola okulaba nga tutumbula obusiraamu n'okugatta abasiraamu n'okulaakulanya obusiraamu mu ttwale ly'e Gombe Kigogwa. Ejjumba kitereze. Sebo nkutuma tukutuma mu ttwale eryo ogenda ogatta abasiraamu otunule ne mu mbeera y'abasiraamu eya bulijjo n'enkulaakulana ng'okozesa Qur'an eno ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Tukusaba tukwagaliza obuwanguzi. Njala okukwasa Sheikh Kawesa Twahira abeera omumyukawo era akuyambeko mu kusobola okulaba nga tutambuza eddiini ya Allah n'okunyweza obumu bw'abasiraamu. Fikum barakallah. Tusaba Allah abawe tawfiq. Miza nti obutwale lya Busukuma likakasiddwa era ttwale eryetongodde matwale gaffe ag'obusiraamu nga nja kusaba olukiiko lwa Busukuma muyimirireko. Mbakwasa Sheikh Swaibu Abubakari angwa okubeera omukulembeze ow'ettwale w'ekiseera era nga nja kusaba abeere empaji era omukulembeze agenda okunyweza obumu bw'abasiraamu. Tereza jumba bulungi. Sheikh nkutuma eri abasiraamu be Busukuma nga nkusaba ogenda obaweereze era obagatte era oyingire mu mbeera zaabwe ez'obyobulamu n'enkulaakulana. Byonna bikole ng'otambulira ku Qur'ani ne sunna z'omubaka wamu ne constitution ya Uganda Muslim Supreme Council. Tukusabira obuwanguzi era nga tusaba Allah tabaraka taala akuteekeremu omukisa ne baraka era abasiraamu okubeerawo ku ebere ensibuko y'enkulaakulana n'okugenda kw'obusiraamu mu maaso. Mawulirago nze njagala kuboozayoza abagudde mu bifo munnaye mugudde mu bintu nakawera agwa mbuugi mwe mugudde mu bintu mweyogeyoge naye ate ntera obagamba nti temweyambisa ebifo bye muguddemu oba obuyinza bwe mufunye okuba nti munyigiriza abalala mukole bulungi emirimu kubanga waliyo abasiraamu abeetaavu n'abeetaaga okukomyawo ng'oli ayina embeera eyakyuka mu bwongo ng'embeera yabirabintu abirowooza bulala kati gwe ojja kgenda otandike mulamula bulala so okomekereze nga osudde musule. N'olwekyo mukube nga mulekamu abantu mbakomyewo eriyo abaavaako mubasembeze musobole okuba nti musobola okutambula nabo obulungi nga mubazza ku mulamwa. So eyo tuvuddeyo.